Amasiro g'e Kasubi gakwata omuliro ne gabengeya mu mwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2010. Amasiro gano gaterekeddwamu bassekabaka bana omuli Ssekabaka Muteesa ow'Oluberyeberye, Ssekabaka Mwanga owookubiri, Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri ne Sir Edward Muteesa owookubiri. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ali wamu ne baminisita b'Obwakabaka n'abakungu abakwatibwako ensonga y'amasiro gano olunaku olwaleero bagalambudde okulaba wa omulimu we gutuuse. Ono ayaniriziddwa Katikkiro w'amasiro gano era ng'emikolo bwe gibeera n'amwanjula okwo kw'ossa naye okuwera mu maaso g'abassekabaka bano. Era mpera omulimu guno nga bwe nasuubiza okuva ku ntandikwa ngenda kugumala ondabiranga ddala. Mu kwogera kwe ono yeebazizza abakozi omulimu guno n'ategeeza nga kati bwe gulabibwako. Mulimo tusemberedde ddala okugujjako engalo naye tetunnatuukira ddala oli we twagala. Naye mwebale neebaza abakozi omulimu guno ebbanga lino lyonna. Katikkiro agamba n'ebyo ebibulayo bwe babikutte kannabwala. Waliwo emirimu gye tulina okukola mu mbuga eno mulaba waliwo amayumba ng'ago geetaaga okutereeza ekyoto ng'ekyo tekyaliwo kiikyo weekiri kirina ebulako butonotono n'ensonga endala. Tulina okukola emmotoka we zisimba wabweru, tulina okukola ebiyigo. Amaloboozi ag'enjawulo agazze nga gabuuza ekyaziŋŋamya omulimu gw'okumaliriza amasiro gano kati okumala emyaka egiri mu 12 okuva kaweefube w'okugazzaawo lwe yatandika. Katikkiro abaanukudde. Amasiro si nnyumba, ekyo nkyogedde emirundi mingi, naye Omuganda agamba nti addiŋŋana ekitiko yakijja. Ekintu ekitono gwe kyolaba ng'ekitono mu masiro kiba kinene kubanga kiriko emisoso egigenderako. Ategeezezza nga nabo bwe babadde basula nga tebatudde olw'omulimu gw'okuzzaawo amasiro gano. Gwe we kikulumira ng'osinziira bbinikira ate olwo ffe abali ku mulimu gwennyini. N'olwekyo ffenna omulimu gutuluma naye tubeebaza mwenna okugumiikiriza embeera eyo. Ate kati nga bwe tusemberedde okumaliriza twagala essuubi lireme kubaggwaamu. Nti wadde nga we batuuse omulimu gunaatera okuggyibwako engalo wabula bakugukwata n'obwegendereza. Era tetugenda kupapirira okubagamba nti nno omulimu tuguggyeko engalo. Ekyo tujja kukyogera nga tutuuse bwe tunaawulirira ddala nti era awo ku mutendera we tuli omulimu tugumaze. Amasiro g'e Kasubi gaatandika okuddizibwawo mu mwaka gwa 2013 era wadde nga gaali gaateekebwa ku byobulambuzi ebiri mu Katyabaga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyobuwangwa ki UNESCO kyejjulula ne kigasangula ku lukalala luno olw'emirimu egyali gituukiddwako mu mwaka gwa 2023. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.